njagala okwebaza Mukama abakuumye, njagala okubagumya nti nno embeera yonna yonna gye mugenda okubanga muyitamu ezze kubagumya embeera yonna yonna gye mugenda okubanga muyitamu egenda kuba yakubagumya. Leero nzize tusome ku 2 questions. Question esooka: how can I increase my time and effort to increase my income? How can I increase my time and effort to increase my income? Mu Luganda, nsobola ntya okwongera ku budde bwange n'amaanyi gange bisobole okwongera ku nnyingiza yange ey'ensimbi? Okawulidde akabuuzo? How can I increase my time and my effort to increase my income? Okawulidde akabuuzo? How can I increase my time and effort to increase my income? Nalweso Habiba okawandiise bulungi. Katuwulira akabuuzo ak'okubiri ke njagala okwogerako leero. How can I detach my time and effort from my income? How can I detach my time and effort from my income? Ebibuuzo ebyo olw'obutamanya ansa zaabyo ze zimu ku mbeera lwaki abantu bakola paka kufa. Olina omusana wa myaka 9 akyakola, myaka 7 akyakola, myaka 6 akyakola, myaka 5 akyakola, myaka 4 akyakola. Ndi ku active work ngera bwe bamugoba akaabirawo amaziga nga bwe bamugamba nti COVID yazze. How can I detach my time and effort from my income? Njawula ntya obudde bwange n'amaanyi gange ne byawukana ne ssente zange, nga amaanyi gange n'obudde bwange nsobola okubitwala e Masaka nga ssente zange zigenze ziri Jinja. Question eri eyasoose egamba how can I increase my time and effort to increase my income? Kitegeeza nti ogenda kubaako by'okola ku budde bwo ne ku maanyi gossaamu, naye nga bwe tubicompoundinga biina effect nti ssente zo zeeyongerako. Kati ekibuuzo kye tuddamu okwebuuza wali nti naye nze nga Newton Buteraba obudde bwange n'amaanyi gange mbyawula ntya ne ssente? Awo nno we wali true happiness. Timetable yaffe yafulumye ngenda kubuulira ekisasa. Timetable yaffe yafulumye ey'ebigezo. Ebigezo byange bigenda tandika mu June
June 14th to June 10th to June 18th. Ngenda kusalako omwezi mulamba nga sikola nga nsomerera bigezo. Okawulide? Ngenda salako omwezi mulamba namaze dokubira personal assistant wange nti okutandika ne Monday paka July sina muntu gwe ngenda okubanga ndaba. Ndi mu kusoma bigezo ate bwe mbimala engeri gye kiri ntino bwe tunaamala wagenda yitawo just ennaku 3 tuddemu tusome semester ey'okubiri. Ekibuuzo ky'olina okwebuuza gwe weetegese otya kati olaba mi buli kye mbasomesa mba nakikola. Nasomesa ku loans ne nejjako amabanja. Nze omu ku batono ennyo mu Uganda wano nga siina wadde ebbanja. Ku batono ennyo kuba nabasomesa ku mabanja ne mbabuulira. Naye can you detach your time and effort? Ugambe nti kaakano wano wentuuse nsobola okugenda n'ensomerera ebigezo nene basigala nga tebagamba bannange ate kati sente za gundi. How can you organize? Ekirungi bino ebintu si bya science, bintu byangu, si bya science, bintu byangu. Kyovula ba House of Wealth tujja buli kadde tukukakase nti bino ebintu ne bwe bibanga ebizibu naye obisobola. Ekyo tokyerabira olw'okuba obisobola kye kibifuula ebyangu. Yes mama. Kale kamala okusomesa gende wa mami. So how can you increase your time and effort? Bane neyanziza bu success. Daddy. How are you mama? You're fine. Great. How can you increase your time and effort? Wulira amawulire amapya. You can never as a person increase time. Igwenga sekinomu. How are you Susan? Lungereze gamba ki. Gwenga sekinomu tosobola kwongera ku budde bwansi. Omusajja ya setting ekintu fenna n'abeera nga atuwa essaawa 24. Kati tosobola kuzongerako nti wabula essaawa nga tezimaze. Nze lwaki Mukama tompa 26? Mukama lwaki tompa nze bwendikera ku makya Mukama nampa essaawa zange 3 nze ndala lwe kijja okubanga kitambula. How can you increase your time and effort such that you increase your income? Kati baganda baffe abatalina business kiri okay. Nabagamba nti si ffenna nti tusobola okukola business era ekyo wano nze nkyogera nnyo. Si ffenna nti tusobola okukola business, si ffenna nti twatondebwa okubeera ba entrepreneur. Abamu ku ffe twatondebwa nga tusobola okubeera very good managers. Ng'osobola okumanaginga kubanga the world needs you. Ensi yeetaaga abakozi. Actually bw'ojja n'obalaba entrepreneur bannannyini company bw'ogenda mu Amazon ojja kujjayo Jeff Bezos, ojjayo Zuckerberg mu Facebook, ojjayo ba Gates, ojjayo ba Dangote. Ojja labanga abantu abatandika business mu nsi baba batono tebaba bangi. Naye ojja sanga nga Facebook erina abakozi 5,000. Kitegeeza nti abo abakozi 5,000 bonna bwe bagamba nti kabagende beetandikirewo business tetwandibadde na Facebook.
So the reality is fena tebatukoze nti tusobola okutandika business. Some of us were built to be great managers. Ng'osobola okujja n'okola paka lwo retiring naye ng'obadde okola. Just tuina just omukisa omulungi nti mu Uganda yensi esingamu banneekolera gyange ba entrepreneur nekibeera nga kitukakatako ffe ngaba motivational speaker okujja bagamba nti bane gezaako weezuule oyinza okusanga nga naawe osobola okutandika naye nga si kyampaka. Asuubire nti ako kategedde kyekimunga bwe banaagamba nti bannaye tuli mu Brazil abantu abasingayo bakuba omupiira. Tekitegeeza nti Brazil erina abantu milioni 2.5 buli omu agenda bamusambi wa mupiira. Naye abazadde bo basobola okugamba waayi naawe weezuule kuba omwana wa neighbor yakubye omupiira, omwana wa kojeri musambi wa mupiira, omwami wa anti eri musambi wa mupiira. Oyinza okusa jini yaffe ya mupiira. Abajamani ba engineer kigambo no engineer tekiriyo mu luzungu, kiri engineering ako nako tukayize kabake bubaso olukewo nako bakubuuza waayo okola mulimu ki? I'm an engineer tugamba ndi engineer. So mu German jini ebatambuliramu ennyo yakubeera ba engineer. Okitegedde? Kati oli bw'abeera motivational speaker mu German aba alina okugamba abaana bannange mugezeeko naawe gezaako okuzimba bridge, gezaako okuzimba luguudo, gezaako okulaba oba jini y'abajjajja baffe eya engineering naawe yakuyingira. Kati ova olaba wano e Uganda engeri gye kiri nti ffe tusinga ba entrepreneur banneekolera gyange. Abantu tubagamba banne gezaako naawe okisobola kubanga wano wekisibuka ekyokwetandikirawo business. Naye nga osobola obutatandika business. Nina kenkuterekedde kenja okugamba kubeera nga ko ate okasobola ne bwakubadde bakutonda nga tosobola kutandika business. Kuba nkulaze nti world over abatandika business oba balira ku ngalo. Bw'ogenda n'obagagenda obayite abatandika business ojja babalira ku ngalo. Naye ate bakozesa abantu bangi, so it is okay to be employed. But what is not okay is the failure to use the money from employment for investment. Ekyo kyo siyinza kukikkiriza. Omuntu gwe bakozesa kirungi bamukozesa. Omuntu gwe bakozesa kirungi nnyo bw'asalawo n'agamba nti nze munaye ebyokutandika business sibyannema mukama obukujjukujju teyabumpa. Ekyo tekirina buzibu. Naye kirina obuzibu omuntu oyo okusigala nga bamukozesa n'atasalawo okwata ku ssente ezo ze bamuwa mu kukozesebwa ainvestinge. So mbadde njala kugamba ku budde nti obudde twagala kukwata time na effort tuzigatte zitwongere ssente. Tukizudde nti obudde omusajja yabukola bwa ssaawa 24 tosobola bwongeramu. So this is the trick to increase your time. Chovola kati eno increase njitadde mu quotes. Eri increase eyanyongera aye ssaawa 10 nzongere kwa 24 mbere ne ssaawa 3 eyo yo increase tesoboka. Naye waliwo increase esoboka. Newton Buteraba House of Wealth. Eno yesawa woyinza okutagingira omuntu wo nga ntandise okumenya increase esoboka.
yesawa wo tagingayo abantu babiri bokka boyagala baleme kufiirwa message eno ene2 kubanga enda kulaga how to increase the time and effort. Tagingayo abantu babiri low value activities neze bayita high value activities. Awo munewe tutandikira low value activities ne high value activities. Low value activity kati tuli mu kumanaginga budde obw'olunaku, how to increase time and effort, such that we increase the income. Low value activity bwe olunaku bwe lucha njagala gwe ogenda okwekebera, nze simanyi bulamu bwe butambula naye olunaku bwe lucha katukole exercise wane eri nomo. Njagala buli omu ampandikire nga obudde bukedde kiki kyakeererako, obudde bwakaca tutandise olunaku ozuukuse. Njagala ompandikire ekintu ekyo kikujjira ku macanga wakazuukuka kyotandikirako tugambe ne kitwala obudde bwo ng'obudde bwakaca. Tofaayo. Njagala okimbuulire. Obudde bwakaca kikyosooka okukola. Nze nina omuze ng'obudde bwakaca oba olinga nze ntandikira ku ssimu obudde bwakaca ntandikira ku ssimu, si kulwanga waliwo asasudde ettaka neneerabira. Ntandikira ku ssimu. Njagala kumanya kiki kyotandika nakyo, kuba tugenda kufuna low value activities ne high value activities. Kyekigenda okutuyamba okumanaginga time mu lunaku. Bule Judson agaye prayer then plan what to do. Maria Sweet agaye say a little prayer. Lucky Mirembe Facebook, WhatsApp, check emails. Derek agambye God my lover. Linda agambye Candy Crush. Dash Rogers agambye phone. Senyomo Muzamiru phone. Nachibule Kayla Trisha phone. Twagala kumanya tutandika na kuki phone, shower, work, sleep, prayer, check mails and messages. Prayer, toilet, bathing, prayer, mails, WhatsApp. Ndi mukulabe tutandika olaba mbo prayers, shower, dress up, hit the road. Checking my phone. Aba checking my phone nga tuli bangi. Okay. Nsamba Murshid agafajiu prayer. Prayer and listening. Travis Agambi, prayer and listening to motivating audios, workout, then plan the day. Okay. Katika tukole bwetuti. Obadde okimanyi nti bw'okeera ku makya n'okwata essimu, obwongo buyina neural connection yo n'essimu yo gye bucreatinga nti olw'okubanga
olw'okubanga gy'otandise nayo era njagala okebera oyinza okuba gy'omaliriza nayo. You will be amazed. Olw'okubanga essimu gy'okedde n'otandika nayo waliwo obudde bwegenda okutwala mu lunaku lulamba nga you're just making connections with people. Hello muli mutya gye tuli naseka nosoma messages nojjukira ono saamuzeemu n'obaddamu bwotyo. Kati mbadde nzija ngezaako okucontrolling how I use my time in the day. Nenkizuula nti one of the best ways to categorize high value and low value activities ekyo kijja kusinziira ku lugwe gw'ogenda okutunuulira ebintu by'okola mu lunaku. Naye twanditandise okujja ne tutandika obissaako ssente. Weebuuze, how rich would you be per day? Tuli mu kwogera ku time and effort to increase income. Ebintu by'okoze mu lunaku ne bitwala ng'obiraba bitutte obudde bw'obulungi senga tutandika okubyataakingako ssente. Activities ezo ezijjudde olunaku, are they activities that are adding value to your life? Are they activities that are adding money to your account? Are they activities that are making you healthy? Awo ojja okunoonyeza high value activities. Research yo yamala dde okulaga nti kyosiga kyokungula. Olunaku abantu bakoleramu activities nyingi nga tezikwatagana na ssente. Mu olunaku lulimu essaawa 24. Oyinza okusanga ng'omuntu ekintu kyakoze nga kikwatagana na kumwongerako ssente nga kyatutte eddakiika 3. In a day. Ate nga kye yakoze okumwongerako ssente maybe yaweereza ka message ng'alina gw'azisaba. Oba okitegeera kigamba. Kati tugenda kukyusaamu tutandika okubeera nga olunaku bwe tukuba chaati yaalwo tulujjuzizaamu ebintu ng'ebintu ebyo bwe tukebera health yaffe check, mental health yaffe check, bwe tukebera bank account check, abantu nga tugenda nabo tuba balansinga, tugenda balansinga time ne effort. Because that's what you need okusobola okwetereza. Jjukira nti bw'oba wasazeewo n'osigala mu employment, which is okay, olugendo luno lubeera olw'olujja kujja kasoobo. Kubanga jjukira mu employment bakuwa ssente ku mwezi every after 30 days. Waliwo omuntu ng'ajja ayingiza ssente buli lunaku. Omuntu oyo ayingiza ssente buli lunaku ajja kwanguyirwa nnyo okusolvinga ebizibu ebizze mu lunaku. Naye olw'okuba ffe tuli ba employee tugenda kunoonya, tugenda kulinda luli olunaku olusembyeyo okusolvinga ebintu by'olunaku olwo eby'omwezi mulamba. Era omukozi omuwulira ng'agamba nti ninda nga 28, ninda nga 3, batusasula nga 26, katulinde ez'omwezi. So one of the ways gy'oyinza okukolamu ogenda kukyusaamuko mu habit, ogenda kigezaako si luli, ogenda kigezaako nkya okwongera time ne effort mu budde bwo bibeere nga bigenda leeta ssente. Olina kusooka kujjuza wano
okawulidde okukwata time yo ne effort yo byegatte naddala ng'oli employee bibeere nga bigenda kuleeta ssente olina kusooka kujjuza wano skill oba obukugu mukwano tokyasobola kuddira lunaku lulamba newakubadde you have a job olunaku lulamba ne tulutunuulira nga bwe tujja twebuuza ssente ezikwegasseeko nga toziraba teweegasseeko health wise teweegasseeko mentally teweegasseeko cash wise okategeera so njagala okeere ku makya tubeereko sikiru empya gye tugoba omuntu nga wayiga omuntu tugambe ng'oli musomesa wakubala nga you are teaching in a school osobola okusalawo n'ogaa kati buli ku makya ngenda kukeeranga ku YouTube njige okusomesa physics buli ku makya onoogenda okumalako omwezi nga mu ssomero lyo osomesa ku timetable olabikako ku math n'olabikako ne ku physics otaddemu effort okutte time ne effort olwo bitandise okukwongera ensimbi jjukira tuli mu kwogera ku time na effort engeri gye tuyinza obbigattamu bibeere nga bisobola okwongeramu income ffe abatasobola genda kwetandikira mirimu bakikoze nga tulina kuteeka sikiru mu mutwe sikiru yonna okusalawo n'ogaako oteeke sikiru ey'okukola obundaazi sikiru ey'okukola chapati sikiru ey'okusiika omelette sikiru ey'okukola sumbuusa sikiru ey'okutunga sikiru ey'okufumba empombo sikiru jacopian sikiru obukugu okukuguka obumanyi gututulangakawo ne weebuuza n'ogamba naye omusajja ono alina kampani ewola ssente alina kampani etunda ettaka alina kampani ezimba ebizimbe musomesa ku university motivational speaker ate yagenze kukola ki mu mateeka tokyebuuzangako kubanga buli kadde buli lwenkwata ku time yange ne effort nteeka wano skill abantu bwe bagamba nti nazzeyo okusoma amateeka egyo myaka ena wazzeyo okusoma myaka ena egyo emyaka nga mingi nga mbagamba naye naakabeera ku nsi emyaka 37 egyo gyo mitono emyaka gye wakabeera ku nsi gye gisinga obungi ekintu ky'ogenda okusoma okuteeka mu mutwe kya myezi 2 wakabeera ku nsi emyaka 38 wakabeera ku nsi emyaka 27 toyagala kwongerayoko myezi 3 kuteeka kintu mu mutwe skill ke kakodyo kokka akwongera ku bw'okagattako effort ne kwongera ku income yaffe bwe tuba tetulina busobozi bwa kwetandikirawo ezi business. So if you want to increase time and if you want to how to get your time, Susan wabuzizachi, how to increase your time and skill to increase your income. Ebintu bisatu byojjo okulowoozaako. You will either get a skill, you will either start a business, or you will go into creative work. Kati gojjo okusalawo engeri gy'oyinza okwongera time ne effort yo byongere mu nsimbi zo. How? You either go and get a skill, kuba kasita onoogeza n'ofuna skill ku ogwo omulimu,
ogenda kufuuka muntu mulala. Naye ate mubadde mukimanyi nti mu guno omulembe, guno gwe mulembe gwokka nga bwe tukusanga nga gwe YouTube yo togiyigiddeeko, either tukukuba ngolo oba tuba twagala kukuyisaamu mpi. YouTube bataddeko buli kimu, ne bw'oba oyagala yiga bwe bakola bbomu, ne bw'oba oyagala kuyiga bwe bakanika mmotoka, ne bw'oba oyagala kuyiga bwe bafumba empombo. Bye mama. Buli kimu bakitadde ku YouTube, buli kimu. Oba oyagala kuyiga Luwarabu ku YouTube kweruli, oyagala kuyiga kuyimba ku YouTube kweruli, kwebiri, oyagala kuyiga kufumba kwebiri. Kati kyenva nkusaba nti kati tukyuseemu. Akeerera ku WhatsApp, tandika okugenda nga wejjamu habiti y'okukeererawo ku messages. Tandika okugenda ng'ova mu habiti, kuba eyo habiti y'okukeerera ku messages generally ne waakubadde ennungi, naye toli munnamawulire nti message bwerwawo abali mu kulaba TV oba show yo bajja kubanga basigala emabega. Abantu bayize okusiba enviiri ku YouTube. Buli nkugambye no, abantu buli kimu. Obakubidde ku jambo bagaye bayi. Okitegeera. So kyenasalawo nze kati buli lwenkeera nkeera kusomayo tteeka. Buli lwenkeera nkeere nalinga njagala nnyo messages, kati nkeera kusomayo tteeka. Ne mmanya nti ewiiki weggweerako nga nsomyeyo amateeka nga 30, mba ntandise kati okwongerako. Kati ojja kulaba nti bw'onoosoma ekintu nga muli okyagala, bw'onooba okikola, abantu bajja kujja buzi bagambe gw'okisobola. Akakodyo kaakano bw'okifuna n'okikola, saba abantu bakuwa chance okitesitinge. Kasita ogeza n'oyiga decoration, tugambe nga ku YouTube, gezaako okudecoratinga awakaawo. Then emikwano gyo bwe gibaayo n'emikolo, bagambe bakutesitinge, bagambe nze mumpe material. Ojja kukola omulimu ogw'akabi. Ate ensi bagikoze nga kasita abantu bageza ne basiima, oddako kukyajinga. Bwe batyo bwe bagikoze ensi. Gwe tofaayo, gwe yiga skill. Omala okuyiga skill, ogitwala ogigezesa. Ojja gigezesa. Mulimu abantu genda Emma. Atokaba mama. Okitegeera. So awo tugenda kukyusaamu. Mbasaba busabi kuba mbigezesezza bikola. Abantu batuyiseeko munnaye lw'ebyo. Abantu batuyiseeko lw'ebyo. Agasseeko skill, bw'atagasseeko skill atandise business. Okitegeera. Agasseeko skill ne creative art.
decoration. Abakyala batunga nina omukyala mukwano gwange bamuyita Mabel. Ye ya concentrating ku cushions zokka. Atunga bu cushion buno bwe buti. Munda ateekamu wool, ateekamu fiber, n'akatunga bulungi nnyo. N'ateeka ku Facebook. Kati abantu batandise omuyita. Oli amuga nkolerayo 5, nkolerayo 6, nkolerayo 10, nkolerayo 3, nkolerayo 2, nkolerayo 4. Kati business yagikolera ddala ali mu kukola cushions. Ali mu kukola cushions. Agambye ati Mercedes fees ze zonna zirina. Mercedes yafuna omukisa nti alina ba anti bangi nnyo bali bweru. So ba anti bamusuubiza waali yagalira okusomera ebweru bali musuza. Nze kati wano nga muzadde we ne mugulira ettaka. Manyi nti ku ttaka lyange kuliko ettaka lye. Eri ettaka bw'alikula n'alitunda ajja kusoma. Naye kyembadde njagala okubategeeza nti tukere ku makya tukyuseemu bwe tutandika olunaku. You will not kantu katono nnyo nga bw'okawuliraako naye tebakasomesa mu ssomero ate kakyusa obulamu. Just change the way you see the things you do in a day. The things you do in a day byebiri mu kucontributinga kwaka omuti oba byebiri mu kugigattako oba okugitoolako. High value activities ne low value activities. Kati kiri ekibuuzo ekyokubiri kyabadde how can I detach my time and effort from my income? Olaba Maria Sweet agambe I've perfected sewing my own wigs. I'm proud of myself. Kati olumalo perfectinga nga bw'ogambye nti you've perfected sewing your own wigs. Don't shut up. Let people know. Temukigenderako nti ekimu ku maanyi gange it's marketing. Abantu bonna abanneetoolodde kati bakimanyi nti ndi mu kusoma mateeka. All of them know. Era babeera banga why cancel. You can't kasito okitandika ng'okikuba abantu mu maaso nga bakimanya. Tosirika. Kati ebintu byonna nasoma abantu abamu n'obyerabira babyerabira bamanyi kati nyamba ku mateeka naye nga nno naakamalayo emyezi 2. Okitegeera? Toyina kusirika. Bw'osirika business oba okitta ekitone ekyo. Bw'oyiga tunga bitambaala, bw'oyiga okutunga cushions, kyonna ky'obeera opiikinzeemu interest. So, kiri ekibuuzo ekyokubiri ekya how can I detach my time and effort from my income? Igwe ogenda kweyawula otya obudde bwo n'amaanyi go obyawule n'ensimbi zo. Ekyo kitegeeza ng'ensimbi zijja ne bweba toyina budde ne bweba totaddeemu maanyi. Ekyo answer think investment. Ate investment teriyo muntu ayinza kugamba nti yo tagisobola. Business osobola kugamba tosobola. Osobola nti business sisobola kugitandika. Nze simanyi bwe nnyinza kubala bitabo bya business, simanyi bwe nnyinza Timo Uganda nkutumidde nnyo. Again, this is my first time to see you live. May God be praised. Muchibi Ahmed Goodman. So, mbadde nkugamba nti business osobola okwekwasa noga nti nze business sisobola kutandika, sisobola kusuubula, sisobola kukayana nga mangi abantu, sisobola kutuula mu dduuka, sisobola kukolagana n'abakozi. It is okay. Tujja kuwandiikawo nti ekyo
ayinza okuba takisobola naye ate totasobola kutulimba kwe kutulimba nti gwe investment togisobola. Investment Katonda yali agikoze nga ya buli omu. Uncle Franco nga nsanyusa nnyo okulaba agambye you're such a blessing to some of us Newton. Kudos. Investment bagikolanga ya buli omu. Bw'otandikanga bizinensi n'owuliranga kigaanidde ddala bizinensi nga yagaana, osobola okubeera n'ekyekwaso n'ogamba yagaana, naye investment eyo yo tebakulimba, eyo yo Katonda yagikolanga ya buli omu. Gwe tosobola kusevinga sente n'ogula ttaka, tosobola kubeera na sente zo ku account n'olagira banka yo n'ezigulamu treasury bills. How hard it is. Ndowooza olaba nti bw'obeera investor odetachinga yourself and your effort. You detach yourself and your effort from the money. Kuba mwakafaananyi ng'oli investor ng'agenda gula treasury bills, akwata bukwasi account ye ng'akubira banka ye ng'agigamba njagala kunzigulirawo account kwe naagulira treasury bills, nga banka eggulawo account ng'abaga kati mugjeeko miliyoni kuno 10 muziteeke eri muzigulemu treasury bills, oba muzigulemu government bonds, oba fixed deposit account. Banka n'ebikola n'osigala ng'okola ebintu byeno. You have essentially detached your time and effort from your money. And that is possible. Abantu bali wana abaagula ettaka mu 2009 najja n'endiranga wano nembagamba ettaka lya miliyoni 14 tuteekamu miliyoni 1 ya kukyusa kyapa mu 2019 tuli mu 2023 tetunaba nagimalako ettaka lyerimu naliranga wano nti lya miliyoni 19 ne miliyoni 1 erikyusa. How did land move from 15 million to 20 million in a space of 1 year? In a space of 1 year. Oyagala kuŋŋamba nti abaagula ettaka yonna gye bali kuba nina client omunga wa mu Uganda ali wano bamuyita Esther. Ba client abasigadde bonna bali bweru naye batambuza emirimu gyabwe ebweru ng'ettaka lyabwe wano weeriri. Ebyapa babirina. Mwami juzi namutwala ku ttaka lye kata akutukireyo. Masiga gaamuyitamu buyisi. N'agamba kikyasoboka mu Uganda omuntu n'aweereza ssente nga bwaziweereza tamumanyi, oyo n'akolera ddala ekyo kye boogedde ku ssimu. Ne mugamba munnange kikyasoboka, ebyo si byapa byo. Bwe tubadde tulambula waliwo atukubidde enduulu. Okitegeera freedom yaffe ng'abantu egenda kujja nga we have detached ourselves from our money. Buli lw'oteeyawula na ssente zo olina okukola paka myaka wagindaba 8 kasita teweeyawula na ssente zo. Ssente zigenda kuba zijja gwe gwe zikonkona papa fees, papa holiday, papa rent, papa food. Okitegeera naye bwe tutandika okulowooza ku investment ssente tuzeeyawulako ne tubeera nga tusigadde tukola eno nga neeri bwe zikula. Nakugamba nalanga podcast weeziri abajulizi wano nina ntoko naye nga baba miliyoni 14 okukyusa ekyapa kyemu, miliyoni 14 okukyusa ekyapa kyemu, ze miliyoni 15 in June 2019. June 2019
So June 2020 ogwo mwaka gumu tetunaweza myaka ebiri ploti mu kifo kyekimu ya miliyoni aga kati kuba mwaka faananyi eyagulayo obupoloti bwe buna akozeyo miliyoni 2 nga naye tamanyi kugamba ettaka lye yagula miliyoni 15 kati lya miliyoni 2 naye tamanyi. Si yali mu kusaamu time ne effort apaana. Okitegeera. So njagala mukimanye nti abantu mwenna abatasobola kutandika business it is okay, naye saagala osirike nga toyinvestinga. Yeyo option yokka gy'olina gw'atasobola kutandika business. Kuba nakugamba emisomo gya ssente giri 3 gyokka mu bulamu, at least gye mmanyiiko, ate nga nsomesezezza ssente okumala ebbanga ddene. Emisomo 3: making money, okukola ssente; growing money, okuzaazisa ssente; ne keeping money, okusigaza ssente. Egyo emisomo gye gikyasinze, egyo kasita obeera ng'ogitegedde ng'oyisaawo tiiki: making, growing, keeping. Making, growing, keeping. Era nakugamba nti omanyi otya nti kati oli mu category ya kumakinga money? Kasita olabanga kasita owaayo obudde nga bakuwa ssente. Buli lwowaayo obudde nga bakuwa ssente. Buli lwowaayo obudde bwo n'amaanyi go nga bakuwa ssente. Manya oli mu category ya making money. Category eyo simbi, naye obuzibu bwerina ssente tezimala. Okitegedde? Ssente tezimala. Kyova olaba abantu tubaga kati tuve mu eyo category ya making, Mukama bw'aba atuyambye tugwe mu category ya growing. Omanyi otya nti you are growing money ng'olina ky'otunda? Abantu abatalina bye batunda babonaabona nnyo okugoba mu byenfuna bali abatunda. Kyova olaba nakulaga nti teriiyo mugagga mu nsi ng'ogenda kwegomba nga talina kyatunda, nga yagamba nti nze siina kyentunda. Ne bwe banaaba bawarabu batunda mafuta, ne bwanaaba Jeff Bezos alina akatale ka Amazon, Bill Gates atunda computer ne software. Newton oyogedde nnyo ku bazungu, oyogedde nnyo ku beebweru, tukomewo wano e Uganda. Mandela n'atunda amafuta, n'atunda emipiira, n'atunda emmere Cafe Javas. N'agamba nti ate kati agenze na kutunda ngano, naye ebintu byonna by'atunda byebino ebintu bye tuyisaamu amaaso: posho, flour, akawunga, engano, ekifi ky'enkoko, ebintu ebyangu by'atunda, ekifi ky'enkoko. Obuntu obutono. Nina omuntu gwe nali ngamba nti Uganda ekimu ku binyambye okusurvivinga e Uganda, nti nze Uganda ne bw'oginzijamu n'ontwala e Bangladesh, ne mala emyaka 10 e Bangladesh, n'enkomawo e Uganda nga siina wadde siringi 10, neetaagayo just emyezi 6 nga nzizeemu ku kkubo ery'okukolera ddala ensimbi. Kuba Uganda nagiyiga erina kye bayita deal economy ne micro economy. Ze economy 2 eziri mu Uganda muno. Deal economy ne micro economy, ebyo ababimanyi be bagaggawala wano mu Uganda. Deal economy yeetya? Be bantu nga ssente abamu babbanzibe, abalala bakuba ddiiru,
kwegamba nga bo basika magendo abo mwe bali mu Uganda naye batono balinga 0.05% of the population. Eye number kanjibawe bwe tubeera 46 million Ugandans kankubulire how many people are in the deal economy. How many 46 million Ugandans, how many people are in the deal economy times 0.05%. So it is 1, 2. So 0.05%. But tuji multiplying gamu abantu abali mu Uganda nga bakubiba diiru ku million za Uganda na mu mukaga bali just emitwale 2,1000. Eyo ye 0.05%. Bali mu just emitwale 2,1000. Abo batono nnyo. Kati abasigadde abali mu micro economy kamba kubuulire bali milioni 45 milioni 45 mu emitwalo 9,707 bali mu micro economy. Bagala kulinnya ku boda, bagala kulinnya mu taxi, ensawo y'amanda tebasobola gitwala yonna bajagalako akatundu. Bwajja olina chapati nyingi ayagalako 2. Banda ow'omutwalo amulaba, ow'etaano amulaba, ow'ena amulaba, ow'akasanvu amulaba, agula banda ow'ebi oba 1000. Micro economy. Bwasanga we kutiya y'obutunda agulayo ko obutunda bwa 1000. Micro economy. Airtime yenna amulaba ow'emitwalo 4, ow'emitwalo 5, ow'emitwalo 2, ow'omutwalo ow'ettaano n'agulayo ka airtime ka 5. Micro economy. Ennyumba zonna azirabawo ez'okupangisa ey'akakadde, ey'akakadde akamu, ey'obukadde obubiri, ey'akakadde akamu n'ekitundu, ey'obukadde obusatu, n'anoonya ennyumba ye ya mitwalo 10. Micro economy. Abo be basinga obungi. Airtel yakimanya dda. MTN yakimanya dda. Neyingirira micro economy egamba osobola okwewola airtime paka ku siringi ng'ebi. Osobola okugula data paka ku siringi ng'ebi. Teweerabira Omunnayuganda owa micro economy tasobola kugula airtime 15,000 mulundi gumu, naye asobola okusaako ak'ebitaano ne bakawuuta n'ayongerako ak'ebitaano, ne bakawuuta n'ayongerako ak'ebitaano, ne bakawuuta n'ayongerako ak'ebitaano. Olunaku lugenda okuziba ng'akozeseza airtime 10,000 wazindaba. Enkumi ezi eyo gye bayita mindset. Kati eyakitegeera nti Uganda micro economy abantu bali milioni 46 buli kyakola kiri wansi kitagetinga ba micro economy. Muli bijjawa bino ani ali bibagamba bwali bayabibagambye talibeera nga anywera giraasi mweno jja eyave Canada. Bwali bibagambanga bwe mbibagamba tajja kubanga asoma mateeka. Bwali bibagambanga asoma mateeka ajja kuba teyagenda Bungereza kufuna first class mu master's degree. Kale ebyo byonna bwali babirina tajja kubeera nene essaawa Uncle Dan Mukibi gye yaweereza. Anti nabagamba seetakula. Wano wabeera tewansiiwa ge mazima. Okitegedde? So mbeera njagala tubeere nga tupiikinga koyiga ng'okateekako pup okwata yaaka ng'oyitawo. Micro economy.
micro eco bwe nagiyiga kati naleese ettaka lya micro economy. Uncle Tim nga nsanyusa nnyo okulaba ettaka ngenda okutunda miliyoni 10 ne miliyoni 1 ya land trust title transfer liri Mpigi. Liri Mpigi. Ettaka eryo buli naddala abantu abaagala eswaga mujja beera nga muli ku lusozi ng'olaba Masaka Road ng'olaba eri amazzi. Ettaka eryo liri eddakiika 6 okuva ku Masaka Road. 6 minutes. 5-6 minutes ku Masaka Road. Netino ine ddalu nti bw'anaabeera n'essaawa ajja kuba talina laavu nga Mama Mercedes. So baganda bange abansaba ettaka nagambye nti tugenda funa eryettaka era liri available for sale. Eryettaka lyengenda okutunda miliyoni 10 ne miliyoni 1 ne miliyoni 1. Abula Sumayi ogenda kungulako ettaka oddimalawo eri estate wakoze otya n'okoze otya kati neno yagalayo AKM. Kati njagala owulire list nagikola dda ey'abantu abaagala plot kweyo ettaka. Njagala owuliriza ebigambo bino kuba saagala ogambe nti nakulindisa n'osubwa. Abantu abaayagala ettaka eryo liri plot ya 5 ku 10. Plot ya 5 ku 10. Abantu abaayagala ettaka eryo ndowooza obalaba obungi bwe baliko kitegeeza nti bwe naatandika okulitunda tetugenda kusigazaawo. Bw'oba wali obaddeko n'oweegomba ennyumba omuntu gy'azimbye ku lusozi nga ye bw'abeera ku lusozi asobola okwezimbira balukone ye n'abalaba ng'ali kumpi ne Katonda. Obayo kati bw'obeera ku lusozi obeera kumpi ne Katonda. Katonda bw'aba ayagala okubaako kyayogera. Musa temumanyi nti yagenda ku lusozi Sinai, Mount Sinai. Ettaka lirina ekyapa. Nze sirina ttaka lyengenda kutunda nga teririna kyapa. Poloti ya 5 ku 10 lirina ekyapa miliyoni 10 ne miliyoni 1 eya title transfer. Ate engeri gye kiri nti nno listing yina wano. Osobola okumpeereza mu inbox ng'oyagala nkwongere ku eno list. Kansubire nti ogirabye. Naawe obeere ng'ofunye ku mukisa obeere n'ettaka eriri genuine. Bw'olikomawo e Uganda gw'olisalawo oba oliritunda obeemu kyokola oba olirizimbamu gw'olimanya kyokola. Njagala owulire kino. Njagala owandiika ennamba yange kubanga kati ye namba gy'ogenda bw'oba oyagala okwongera ku lisiti eyo. Nyinza okuba ngenda funawo poloti. Ngenda funako poloti nga nyinza ofunawo poloti nga 9 ku 10 mu 10. Naye ng'olwedde nagambye abantu abawera 5. Abantu nga 5 mu 5 olwedde babuukinze. So kankuwe ennamba oddemu kwegamba ogambe nti nze njagala beera ku lisiti. Nsobola okuweereza obukadde bwange ngamu nja kubawa chance mubeere nga musasula obukadde nga 6. Then ojje ng'osasula miliyoni 1. Obeere ng'osobola okusasula obukadde nga 7
yes njaba wa chance ng'osobola okusasula obukadde nga 6 then ojje ng'osasula miliyoni emu njagala obeere nga kikwanguyira okitegeera so ebyapa byonna biri ku mmeeza ndoza lumunja kujjako wano ku podcast n'ensawo y'ebyapa bweti kati kambawe namba ojja mu inbox n'ogamba nti nange njagala ongatte ku list ey'ettaka eriri Empigi njagala bw'otyo bw'ojja okugamba nti ettaka lyewagambye erya miliyoni 10 n'okukyusa ekyapa mannya gange miliyoni 1 ye miliyoni 11 bw'aba omuntu yali yabuukinga nga tawulidde leero bagambe kyennalanga nkituukiriza ngenda funayo ekitone ngenda funayo ploti nga 97 naye byange obimanyi bya muzigo nti kasitangeza nennanga bwenti ngenda okudda nja kugenda okujja wano nga mbaga bannange limpitiriddeko lya miliyoni 14 okitegeera okategedde so 0706 kansubire owandiika 0706 582 868 eyo ye WhatsApp 0706 582 868 okitegeera togamba nti saalanga nja kuddamu okulirangako ne next week naye nga kati messages zo sigenda kuba zinzita sooka odyogerako eri abantu abadde ba booking list nagicompilinga kwaliko abantu 5 ku 57 list ejja ekula nkugaye ngenda kubeerako ne ploti nga 9 mu 7 97 plots on top of a hill eddakiika nga 5 okuva ku Masaka Road okugenda ku ttaka twegamba oyita mu kafo simanyi anyway kyenjo kola lwakubanga ndi mbigezo naye kyembadde njagala okukola mbadde ngenda funa abasajja abayina drone ngende ku ttaka nkwateyo ka video obeere nga osobola okulaba nkwate ka video nzije nga ndyogera drone engoberere ennyambuke nkikulageko okirabe naye engeri gyendi mu bigezo ekyo mbanja kukikola nga 20th June